Gwe wena akyekuumidde ku mukutu Kampala News 88. Nkwebaza gwino muganda wange yasalawo n'ogamba nti amawulire gonna ageetooloolera ku byobufuzi mu ggwanga Uganda ojja kusobola okuba nga ogafuna wano, era ne nkusuubiza gwe wena omuntu ali ku mukutu gwaffe guno okuba nga ogenda kufuna amawulire omutali bias na kintu kyonna, nti tulina omuntu yenna gwe twewayiriza, wabula nga amawulire ge tujja ne tukutuusaako amawulire gabeera matuufu, ng'ate ebiseera ebisinga tubeera tusoose geekenneenya okusooka nga tetunnaba kubeera nga tubawa amawulire gano. Naye olunaku olwaleero amawulire gavuddeyo ne gategeeza nga abatwala ekibiina ki The National Unity Platform wali e Makerere Kavule we bavuddeyo ne bategeeza abo bonna ba registra oba abavubuka n'abakyala abaweebwa omulimu ogw'okuwandiisa aba membership bamemba bonna. Jjukira ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi oguwedde wali ku kitebe kya The National Unity Platform, pulezidenti wa ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atongoza enteekateeka eyali emanyiddwa nga National Wide Membership Registration. Enkola eno nno yali yakuwandiisa ba members aba ekibiina kino ekya The National Unity Platform, nga omukulembeze Robert Kyagulanyi yavaayo n'akitegeeza nti balina target ey'okuwandiisa abamemba abawerera ddala emitwalo 15. Kino nno yakikakasa era abantu bangi ne bavaayo ne batandika okuba nga bakubagana empower oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuvaayo n'ategeeza nga emitwalo miliyoni 15 ez'abantu zewaba nga azeetaaga okuba nga baziwandiisiza. Naye okulabula kwakoleddwa ku kibiina ki The National Unity Platform ne bategeeza nti baligistra bonna mwegendereze abantu abagenda okuba nga bakima kaadi ku kibiina kino ekya The National Unity Platform, olw'ensonga nti waliwo olukwe lwe baguddemu. Bangi ku bantu batandise okweteekateeka okujja bagule tiketi zino mu bungi bazitwalire Mwami Museveni asobole okuba nga balaga nga we bavudde mu kibiina ekimanyiddwa nga The National Unity Platform. Kuno nno okulabula kuweereddwa baligistra bonna ne bategeezebwa nga omuntu yenna aba ayagala kaadi ajje mu buntu, wabula omuntu oyo takima kaadi ya muntu ataliiwo, era nga omuli muntu akkirizibwa okutwala kaadi eri emu. So tokkirizibwa kugula kaadi oba nga 2-3 nti oba ntwalira n'abaana bange. W'oba nga olina abaana bategeezezza oba omuntu yenna jangu naye awo wonna awali abavunaanyizibwa okuwandiisa abantu mu nkola eno emanyiddwa nga National Wide Membership Registration. Jjukira nti amawulire agavuddeyo ne galaga nti bannakibiina ekimanyiddwa nga NRM bakoze enteekateeka era bangi ku bo baweereddwa omusimbi okuvaayo bagende aba National Unity Platform we bawandiisiza abantu bonna basobole okuba nga bagula kaadi zonna ezisinga obungi. Zino nno bagenda kuzyanjulira eri omukulembeze w'eggwanga mu nkola nga bazigabidde abantu ab'enjawulo. Batwale ew'omukulembeze w'eggwanga mu maaso ge bamugambe Ssebo President, be bano abantu betusobodde okuba nga tukuvubira okuva mu kibiina ki The National Unity Platform. So abawandiisa balabuddwa era essaawa eno bali bulindaala nnyo olw'ebyo byonna abatwala ekibiina ki The National Resistance Movement kyekimanyiddwa nga NRM enteekateeka zaabwe zonna zibali mu kola. So gwe wenna omuntu ayagala okubeera nga ofuna kaadi eya ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya The National Unity Platform, bakuwadde amagezi nti weesitule mu bwangu ddala ogende ofune kaadi eno. Wonna we bawandiisiza abaagala okubeera nga bafuna kaadi eno ojja kujjukira nti nusu 10 lwokka okuba nga weefunira kaadi eno okusobola okufuna obwa membership obujjuvu mu kibiina kino ekimanyiddwa nga ekya The National Unity Platform. Gwe wenna abadde ku vidiyo eno nja kujjukiza muganda wange era sijja kukoowa osobole okuba nga okomentinga. Bw'okomentinga nno ku miramwa egy'enjawulo gye mba ndeese wano
ne tukubaganya ebirowoozo gwe kikyolaba kyetwandyongeddemuko oba naki kyolaba kyetwandibadde nga tuleeta ne tuba nga tukunoonyerezaako ne tuba nga tukuleetera omulamwa guno ate nkujjukiza n'okusubscribinga gwe wenna omupya abeera yakatwegattako ate gwe omukadde ne nkusaba okwongera okusharinga message eno okweyongerayo ku bantu abangi n'okulaba nga tukuza omukutu gwaffe guno gwa Kampala News 88 okubanga gukulira ddala n'okwongera okutuwa amawulire agatukyamula ate n'agatambula mu ggwanga Uganda okulaba nga teri ggulire na limu lituyitako.